Oluyimba bakubirukya. Tweza gamba omugenzi ekyamuse butagala ndongo abadde agambye endongo. Bangambe giteranga n'ensoma amawulire nalitegedde ndya gyenesi yawonga ddala. Ebinyegerwako mbiwulira gyemufano kibagamba asooke mbabuulire kyanzija mu kyalo kyewaffe nejjasenga mu kibuga eno sogera ndetekulumu yonna okutereza obulamu bwange wabula newunya gyekema mutudde nemuteesa kabongo kamu yennyini supa kunywa mwenge mwana mfachi mwe basebo mazwama makazi nyakunywa mwenge amayirungi agachaka anyagangulira amanengera ebigambo y'abasooka abantu bange yemwanga kizebuza bado sagala tuyimbe nnyo kulumbe wa muganda wange lwansonga iva ono mumanyi nnyo era mutabani we yayinza okunjulira nali mbeddeko nabo mu kikomera kimu bwe nali bangisa ebuziga eyo twasulanga ffenna mu geeti emu okumala emyaka ndowooza ng'eno twasharinga ebintu bingi nnyo yali muganda wange nnyo nga neiba wange era olugendo lwa ivu olw'obulwadde tulutambudde ffenna mu mbeera emu oba endala oba okitegeera semberako wano bwoti mukama wange ulemekayana n'abatuuzi baviire balabe kakati bwenzirawo nenjifuula show si kirungi wadde njagala mbasanyuse nandyagadde mbasanyusa amazima ga Katonda mugulu naye ekisooka nyina abayimbi banze nabo banagi nnyo wenyina okwentroducingira mubalabeko wano tuzze nga abaana bonna aba UNMP abasinga nze nabo abatonotono naye bane nyina kyenjagala okwongerako ekitonotono ku bulamu bwa Eva natandika okumumanya namutegeerera ku mbaga y'embaata yategekebwa muganda wange mukulu wange John Sega wali mukubireko mu ngalo emyaka ndowooza njogerera mu 15 okuva nga tewali naye antegedde sajja wategekanga jamu tugenda ije na mitinga Eva nafuuka mukwano gwange tuwangadde ebbanga ddene abaana be babadde abeeranga nabo bazanyira wamu ne bamma yaabwe mu kikomera kyekimu so kintu kya Eva kinkwatako nabadde naye ku lwokubiri oluwedde ndowooza yali azze kunsiibulako kubanga yajja nampahaaga n'abaako byaŋŋamba kubanga abadde ate mukasho ng'alina byayagala nkole ki ntegeke so essanyu sirina lingi mu mutima ate saagala kulimba mu maaso naye tenyinza okusaba abantu mwenna abali wano bali nsaba tusige ensigo ennungi mu mikwano gyaffe buli omu yenoonyeza mikwano gye
funa abantu bo nga ggwe bintu by'ensi eno bingi bitumalamu tukayanira kino tukayanira kino naye senga oba osobola okuyissayo akadde nawe ne weerowoozaako nga n'ogamba nti mu bino byonna nze ngwawa era wawendi weekolere famire outside famire yo gye bakuzaalamu naawe baako endala gye weekolera mu ngeriyo kiyinza okubaako olugendo lwekikutambuza kubanga Eve ono atambudde n'abantu bangi emyaka gy'amaze nga mulwadde naye ng'emikwano egyo Eve azagizimba kugira ddala buli watuuka n'abaako omuntu bwafunawo bwatuuka n'afunawo alwadde emyaka mingi aludde mu bulwadde naye abantu bamudduukiridde ab'enjawulo lwansonga abadde tayomba na muntu yenna Eve abadde wa ddembe nnyo mu nsi muno era sikiwa nti mwali muwuliddeko nga wanyisiganya ebigambo so mbadde nsaba bwe tuba tutudde mu maaso nga wano tuleme kutula butuuzi kuvaawo tuddeeka naye obeewo nga kristi olina naawe ekyoyize noga naye leero lwa Eva naye ekyayinza okubeera nze naye banamperekera batya nze kuba buli muntu ali wano amatalinga kubanga olina obuvunaanyizibwa n'emirimu gy'otambuzeewo n'abantu b'otambula nabo so mu community eyo gy'okolera gy'osula gy'okola ki twana nnyo okulaba nti teweesibaako nnyo ntalo kubanga at the end of the day entalo tezina gye zigenda kutwala naye wezimbire famire yo outside yo famire so that famire gye wezimbire yegatta neyiyo ate nebaako ekola ki wekutuusa ekino kyembagamba nkijja ku mutima gwange kuba mu mikwano gyange nze mumpagidde okuba nga ndi muto mpaka leero sandyagadde kuba wano buvi nga justin nze bugenzo n'okuba nayiseewo wabula nandyagadde ndeke nga kristiina tugambo kensyaliza enkwano gyange si bwe kiri saba mukama abawo omukisa mwebale kubeerera mu Eva bantu mwebale nnyo mwebale nnyo nyini ddala mwebale kubeerera mu Eva ne mujja ne mubeera mu maka gano ne mugaweesa ekitiibwa saba buli omwali wano mukama amuddizeewo bwekyo kubanga abantu mandibadde mwebase naye Eva yani okubanga olwaleero muli wano mwenna bantu so kyamukisa nnyo saagala kulwa wano kubanga nyina baganda bange kansooke mba introducingire endowooza ngenda kusooka na Shiba vice president waffe ajjeko wano okubira embogalo Shiba wano ndowooza nenina Rose naye amuwerekereko nga bwasembera mugalo banange era nga bwasembera ndowooza ne Kalo nantunga muwerekereko Katono tulinawo muganda waffe yimbi obuyimba bungi n'abayimbi bangi n'ennyini Ansoni baluno mukulireko obugalo baganda bange Ansoni jangu tulabe twayise era ne Amelia nambala naye mwogereko ku lugalo Amelia jangu tulabe twayise ne Gunya gy'ofiso naye mukulireko tulinawo muganda waffe Lydia Jasmine naye mukubire okumaliriza amaanyi go bangi nnyo banaye n'ekindeke kine abayimbi mwenna abazze ne UN emwe musembere mpola mpola abasinga kubanga tuli bangi musembere mpola mpola tolinyawo abayimbi mwenna abazze ne UN emwe musembere mpola mpola olwekyokke muwala wa Lima Namakula naye mumukulireko mu ngalo z'amaanyi Babu Ensolo nkambwe naye mumukulireko mu ngalo z'amaanyi bamaanyi bangi nga bwekiwulira bangi nnyo naye n'abalala basobola waliwo n'emwaka abayimbi naye tulina abakulu tulina abato tulina abatandika tulina ki nandyagadde buli omu ali wano aneeko akagambo kayogeraku mukusooka mutulireko emuyayiganza mu ngalo akati kyembadde nsaba tutandike nani
kampandike n'abandi wano nga bwe tugenda tandika ne Amelia Nambala